nsabidde Dr Jose Chameleon in particular kubanga wiki gye tukubye amabega yonna message zibadde zitambula mulwadde sinaba mukubirako ku simu endooza nja mukubira essimu ye nagifuna ntya nagifuna ngaze mu ofiisi yange bwe yali ategese konsati ye erugogo enkuba n'ekibuyaga ne bigootanya buli kintu kyonna olwokutaano olwo ne lufa tiyaganya lwakutaano luddako okutuuka nga taze kukimasaala so nali ndi awo ne baŋŋamba ku reception nti Dr Jose Chameleon ne ttiimu ye baze ne bajja mwabimanya era mwabiraba naye mu bitono bye twayogera naye abaana abo lwakuba bali eyo mu biduula by'ensi naye tibeerabidde Katonda so nayogera naye nempulira nga alimu ensigo ennungi ate n'emutoowe gwe bayita palaso naye owulira ayimba nnyo ku Katonda. Tubasabire nnyo bawone endwadde, tubasabire ennaku zaabwe zinaasembayo mu nsi bayimbire Katonda. Ng'ogyeko ensi okuba nti egenda eteekawo embeera ey'ennyimba ezitali zimu, naye Dr Jose Chameleon y'omu ku bantu abayimbanga ennyimba ng'otuula n'owuliriza. So tetwagala afe, twagala abeere mulamu. Simanyi bulungi ddwaliro gy'ali, naye ndowooza bangi mbadde mufunye information eyo nti mulwadde. Tetwagala afe, twagala abeere mulamu. Kale Mukama amusaasire, tuwulire ate amawulire amalungi wiiki gye tuyingira ng'abuukira waggulu. Ye Chameleon atagejja, atagenda, atakogga. Kati yeerabira okuyimba nti atalwala. Vaasi njijjukira bulungi eyo. Okulwala teyakwogerako. Ati bw'anaaba avudde ku kitanda ate oluyimba alukube ng'ayongeddeko n'obutalwala. Ne bonna abantu baffe, abantu bammwe be tutamanyi, Katonda basinkane, Yesu yaleeta bulamu. Ate yajja tubeere nabwo nga bungi ddala. Yokaana 10:10. John 10:10. Jesus came to give life, and life in abundance. That's what we proclaim. That's what we declare and claim.